Poliisi mu Ggombole Bugamba mu disitulikiti Mbarara ekubye ababodaboda babiri amasasi ne battirawo. Bajja mu namba mu big number atawo bwe bamaze okutuuka wano ku poliisi abasalawo balanke bamenye oluju lw'ekkomera atawo omupoliisi kwe kusalawo kuba disipaasinga mu kugezaako kuba disipaasinga abamu ne bagezaako omujja kumu. Kino kivudde ku babodaboda okuluma poliisi nga bakutte ebisi nga bagala poliisi babwe. Abasibe babiri bali bateebereza okubeera ababbi. Wabula poliisi bwe yeeremye ku kugezaako okweyisa eryanyi ne bateekera ennyumba ya osa omuliro n'okumenya ku mbeera ya poliisi okukakana nga battiddwa. Ababodaboda basise kuyiga abasajja babiri okuli Yona na Wajuna ne Hakimu Mugizi bali bateebereza okubeera ababbi ababako pikipiki zaabwe n'oluvannyuma olw'okubakwata mu kiri ekikesisa olwaleero babatutte ku poliisi ku Gombola. Bwe Bukedde ababodaboda bakomyewo ku poliisi nga bagali bawe abasibe babatta ekintu poliisi yeeganye tebayinza kubakkiriza okutwalira amateeka mu ngalo. Ababodaboda bavudde mu mbeera ne batandika okunyolagana ne poliisi amu kwe kuteekera ennyumba ya Osi Moses Magalo omuliro ne bookeramu ebintu bye byonna. Abattiddwa kuliko eri Tuwanje ng'omulala ye afiiridde mu ddwaliro Mbarara. Kati ababodaboda banjira mu bantu bateera ababodaboda bataahi baabo kwiza patatinga ki poliisi. Tabani Kiriga nga OCID w'e Mbarara yennyamidde olw'abantu abattiddwa naye n'asimya abantu bulijjo okutwalira ebikolwa eby'amateeka mu ngalo. Tugenda kwogera n'abatuuze n'abantu balala tulabe nga engeri nsobola kukankanya ekintu kino. Damba Weasel yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.